Muganda wange ne mwannyinaze njagala okwebaza Katonda olw'omukisa gwakuwadde bwakuleseewo ng'oli mulamu. Mwebaza kubanga akuwadde ebyokulya n'ebyokunywa n'ebyokwambala. Era mwebaza kubanga akuumye n'alabirira obulamu bwo. Erinnya ly'ettukuvu lyebazibwe era liweebwe nnyo ekitiibwa. Ndi musanyufu nnyo kubanga gw'owuliriza ebigambo bino. Ate njagala okwebaza Katonda kubanga obigabanako n'omuntu omulala. Wakati mu kusoomozebwa okw'enjawulo n'ebikunyigiriza eby'enjawulo, Mukama mwebaza kubanga ayimiridde naawe. Kale nno weebale gobeera pulogulaamu Amaka n'Obufumbo. Nange omusumba Ssebaggala Ivan Samwiri. Era nga tubeera wano ku makya Monday paka Friday ku ssaawa 4. Ate pulogulaamu eno eddibwa 2 ogw'ekiro. Erinnya lya Katonda waffe lyebazibwe, ligulumizibwe nnyo era liweebwe nnyo ekitiibwa. Nina okukkiriza n'obukakafu nti newankubadde ng'ebisoomooza n'ebinyigiriza bibaawo, naye Katonda amaka n'aganyweza, n'agawa omukisa, n'agawanirira era n'agawa essuubi. Mukama Katonda tajja kukulekerera wadde nga waliwo ebizibu, wadde nga waliwo ebinyigiriza, wadde nga waliwo ebikumalako emirembe. Anaayimiriranga wamu naawe, n'akulwanira entalo zotasobola kulwana era n'azisinga. Katonda afaanana bw'atyo gwe twesiga, Katonda afaanana bw'atyo gwe tuyimirira naye, Katonda afaanana bw'atyo gwe tugulumiza, erinnya lye tulisitula waggulu ne tugamba nti erinnya lya Katonda waffe lyebazibwe era liweebwe nnyo ekitiibwa. Kimu ku kye ninako obukakafu nti Katonda ajja kusigala ng'atukolera ebikulu. Kye mmanyi kiri kimu, tewaliyo amaka agalwana n'ebizibu. Ensonga lwaki ntandisizza ebigambo bino. Mbazigirira Katonda. Asobola okukyusa embeera etakyuka. Asobola okuzuukiza ebifudde. Asobola okuzzaamu amaanyi ebyo ebigaanye ebitalina maanyi. Katonda afaanana bw'atyo gwe njagala weesigenga era obeere naye ebbanga lyonna ery'obulamu bwo. Olwaleero tukyayogera ku buvunaanyizibwa bw'abakazi oba omukazi mu maka. Tuzze tuyiga ebigambo ku maka bingi, bino si bye bisoose. Tuyigidde kumpi kitundu kya mwaka. Eno gye tutuuse tuyize bingi. Oba olaba nti bw'ogenda ku YouTube channel yange eya Pastor Ssebaggala Ivan Samuel, nakusanga ebigambo bino bye tuyize n'ebirala bingi ebiviiridde ddala emabega. Byongera okutuzzaamu amaanyi n'essuubi n'okutuzimba. Tuwanira n'okutuzzaamu amaanyi. Twongera okubeera abantu ab'obuvunaanyizibwa mu bulamu. Ekyo nsaba Mukama akuwe nnyo amaanyi, omukisa n'obugabirizi bwe bukubeere, butambule naawe ebbanga lyonna ery'obulamu bwo. Leero tugenda kwogera ku buvunaanyizibwa obwokusatu bw'abakyala mu maka. Era njagala twewombeeke tusabe. Kitaffe omwagalwa tukwebaza kubanga otuwadde omukisa okubeera abalamu. Tukwebaza olw'ebyokulya n'ebyokunywa n'ebyokwambala. Tugenda okuyiga, jangu otulungamye otuyigirize ng'ekisa kyo bwe kiri. Batusabye n'okwegayirira tuyita mu linnya lya Yesu Kristo omulokozi waffe. Amiina. Omulimu ogusooka twagamba nti omukazi oba omukyala kimugwanidde okubeera ekyokulabirako mu maka ge. Tugamba nti awatali kubeera kyakulabirako kirungi, oba tozimbye maka, oba togagasizza, oba togasizza baana bo, oba togasizza mwami wo, beera kyakulabirako ekituufu mu maka. Olwo noobeere ng'ozimbye amaka agaweesa erinnya lya Katonda ekitiibwa. Ekyokubiri twagamba nti obuvunaanyizibwa bw'omukyala, abakazi muwulire nga babba mmwe. Twagamba nti waliwo formula ekola amaka n'obufumbo nga masanyufu, nga gali bulungi era nga galina emirembe. Ye formula ey'abasajja okwagala bakazi baabwe ate n'abakazi okussaamu ekitiibwa babbaabwe. Ekyo ekirungo ekizimba obufumbo.
Kifuula amaka nga masanyufu. Abasajja bangi beerwanako eyo basobole okufuna ekifo kyabwe. Ne bastruggling nga basobole okubeera nga be bannannyini. Nga labira ddala omukazi kirabika byonna bimutwalako. Kyenjagala nkutegeeze mukazi gwe tewandikiriza kubikutwalako. Obufunze kye ngamba tewandikiriza musajja wo kumutwalako kifo ekyo. Ekifo ekyo kkiriza omusajja akibeeremu. Omusajja bw'akibeeramu kitegeeza nti naawe ogenda kuganyulwamu ng'omusajja ali mu kifo kye kubanga mu ye mutandika okufubutukamu essanyu. Tulaba nti abasajja bwe gye bakolera buli muntu ayagala omuguza ekintu amuteekako linnya ly'amaanyi. Manager yadde talina na kampuni. Boosi yadde talina yadde omukozi gw'akulembera. Buli kimu kyonna bakimuyita. Era bwe bamala okukimuyita olwo n'alyoka ayanguwa mangu okurespondinga kubanga bamutadde mu kifo w'awulirira nga y'afuga. Ekibuuzo ekisinga obukulu kibuuza musajja wo mutadde mu kifo ekimuleetera okukitegeera nti avunaanyizibwa. Kale nekyo kikulu nnyo era kya muwendo bakyala okukikola eri abaami baabwe. Naye wali obuvunaanyizibwa obulala obutali obwo bwokka. Obuvunaanyizibwa obwokusatu twagambye nti abasajja Katonda yabatonda kuba mitwe. Kati abakyala Bayibuli yogera mu Lubereberye 2:18 n'amukolera omubeezi amusaanira. Obuvunaanyizibwa obwokusatu omukyala bw'agwanidde okuyimirirako era yeetikke mu maka awamu n'obufumbo bwe buvunaanyizibwa obw'okubeera omubeezi oba obw'okubeera omwami we. Behind, tuzo omuwandiisi waayo bw'atyo bwe yakyogera. Behind every successful man there is a woman. Naye baze bakirongoosaamu nti besides every successful man there is a successful woman. Emabega wa buli musajja yenna gw'otunuulira alina kyatuuseeko ne kyakoze waliyo ekitonde ekiyitibwa omukazi. Emabega wa buli musajja yenna anaawangula, anaalaba omukisa, anaabiyitamu, anaabisomoka ebizibu, emabega waliwo omukazi omuzira. Olw'ekyo amaka Katonda yagateekawo nga si kirungi omusajja okubeera yekka. Ng'omusajja buli lw'abeera yekka afiirwa omukisa gw'okubeerwa omukazi. Ate buli lw'atabeerwa mukazi kitegeeza nti tagenda kusobola kutuuka ku bujjuvu obw'okubeerawo kwe bwonna nga Katonda bwe yabuteekateeka. Ekimu ku kye njagala okujjukiza abantu mwenna abalaba ebigambo bino nti Katonda yateekawo omukyala ng'omubeezi. Kitegeeza nti omukyala tobeera mu maka ne weesuulirayo gwa nnaggamba, nodda mu baaka siiti ne weebaka, n'oleka omusajja atobe n'amaka ge ndaba ye yakuwasa, atobe n'amaka ge ndaba ye yanzaalamu abaana, atobe n'amaka ge ndaba sinze yamukwana. Mukazi omu yagamba kati nze yamukwana ye yejjira n'ambulira ebibala nange nenzikiriza kasana muzaalira abaana be yamanyi. Kati abakazi badda mu baaka siiti ne beebaka ne balekera abasajja obuvunaanyizibwa. Njagala okubategeeza obuvunaanyizibwa bw'okuddukanya amaka Katonda tabuwanko musajja yekka, yabukwasa bombi. Oyina okubeera omwami wo.
Kino kitegeeza toyina okubeera ensibuko y'amagezi, ensibuko y'ebirowoozo ebirungi, ensibuko y'okuwanirira. Eyo calling buli mukazi yenna gy'alina. It is one of the special calling. Teriyo musajja yenna ananaba mukisa wabula ng'emabega waliyo omukazi ow'amaanyi. Muvaamu ebirowoozo ebizimba amaka. Abakyala abamu temuvaamu birowoozo bizimba maka ate nga buvunaanyizibwa bwammwe. Bamuli mu ddogo lyokka eryakumalamu okutegeera. Buli kimolowooza kya mindi tokotokotoko emindi bwetaba mindi ate simanya nawolovu ate bwemye nawolovu ate simanya biki ate simanya bwokola bino na bino ojja mu bino ate amayembe n'ebiteega bitu. Obweraguze. Amaka gonna ne gakyuma obweraguze n'ebyawongo. Oyina kirowoozo ki ekizimba amaka? Ng'ogyeko obulogo. Obulogo n'obusamize si kirowoozo kizimba maka. Teekana akadagala wano muteremu akadagala wano ate bw'onaamuteramu kano ajja kwagala nnyo ate bw'onaamulungamu kano ayagala ate bw'onaamuteramu lino. Obusamize n'obulogo si birowoozo bizimba maka wabula ebigatta obusi n'okudda emabega. Oli mubeezi. Obwo buvunaanyizibwa bwo. Katonda yabukukwasa. How do you support your husband? Omubeera otya mu byonna. Kezi bangi bitu babiriiko. Tasobola kubeera mwami. Kujjako kufuuka ekizibu. Tosula buvunaanyizibwa omukazi gwe ng'ofuuka ekizibu eri omwami wo. Totegeerekeka. Musajja bamulema n'okutigiira akutunulira bw'ati mu mmunye n'abira ddala ng'oliko ekikyamu. Abakazi muzimbe babbammwe mu bufumbo. Mubafuukira amadaala kwe banaawalampira. Kubanga bafuuka ab'amaanyi nammwe mufuuka b'amaanyi. Bwe bagwa nammwe mugwa. Mukadde wange omu bwe twali twogera n'ebigambo eby'amagezi n'aŋŋamba in a sinking boat there is no hero. Mu lyato eribbira temuli muzira. Mwena mugenda kufa. Abo temuba kirinkya. Kati mu maka agaffa temuli muzira. Gololoka otule emabega eyo. Ogambe nze nabimulekera. Yamanyi. Ffe yatutegeerera. Buli kimu kyonna yakola. Totuula mabega kuwummula. Vaayo mu maaso. Beko n'obuvunaanyizibwa bw'otuukiriza. Bayibuli egambye n'amukolera omubeezi amusaanira. Oyimiriddewo oti abamu abakyala muleka projects z'abaami ne zifa. Musajja n'agula enkoko n'agula embuzi bannange bintu bibaleetedde n'omukyala n'abeerawo awo obukoko ne bufa terina abuwa ku mmere teri abuwa mazzi ate musajja watu yatambudde ate ayina okuvaayo tajja alabirira enkoko omukazi waali awo atambula butambuzi anyiga WhatsApp ali ku ssimu ali musimanya mu kusongola gundi mu kusosola njala. You are too bad. Musajja wo omuwagira otya? Obuvunaanyizibwa bwa mukyala okuleeta ebirowoozo ebizimba, okuleeta ebirowoozo eby'amagezi, okuleeta ebirowoozo ku ngeri ensaasaanya gye yandibadde efugibwamu maka sobola okubaako ne kyemwezimba. Abasajja abamu tebajja kwezimba kutuusa nga bakyala baabwe babawadde ebirowoozo ebirungi, okutuusa nga abakyala baabwe babawadde ebirowoozo ebizimba.
okutuusa nga abakyala baabwe babawadde ebirowoozo ebyegombesa. Abasajja bangi tebagenda kulaakulana paka nga waliwo omukyala amukumyekumyemu kati Bayibuli kyeva egambye oli mubeezi. Maakoma musajjawo muzeemu amaanyi. Muzeemu amaanyi. Tukiyita emotional support. The word is support. The wife is to support. Musajja muwa amaanyi g'ebirowoozo, emotional support. Musajja afuna amaanyi g'ebirowoozo. N'abasajja bamu tebazzibwamu maanyi. Abakazi abamu tebazzaamu basajja ssuubi. Buli kiseera amujerega. Leero gwe ekika kyammwe kyonna teteri yali aguze emmotoka gwe ng'ogyeyibamu. Naye nze abantu munneewuunyisa bannange simanyi na kyakugamba naye bantu bakusobera. Kale beweeyimbye omusajja watona olaba walemererwa kino n'olemererwa nakiri n'olemererwa naki omanyi mwepaatika ku bibyo mutasobola. Nze mbeewuunya nkusekeredde bannange abakazi. Mulekerawo okumalamu babbamu amaanyi. Katonda abawadde mulimu gwa kuwagira. Katonda abawadde mulimu gwa kubasindiikiriza. Yes. Katonda abawadde mulimu gwa kubasindiikiriza. Katonda abawadde buvunaanyizibwa obwo Katonda bw'abakwasizza. That is the responsibility Katonda gy'abakwasizza. Kale Katonda bw'amala okukwasa obuvunaanyizibwa obwenkanidde awo kintu kya muwendo nnyo ate kya mugaso nnyo ate kikulu nnyo ddala. Yes, it is very much important. Kintu kikulu nnyo era kya muwendo nnyo era kya mugaso nnyo okuwagira omwami n'omuzzaamu amaanyi. Kyada bangi temuwagira babbammwe, temubazzaamu maanyi, temubazimba ate nga Mukama bwe buvunaanyizibwa bw'abakwasizza. Kibuuzo ekisinga obukulu kibuuza ozimbye otya omwami wo? Support. Sajja beetaaga okuwagirwa n'okuweebwa amagezi. Sajja abamu tebajja kubaako na kye bakola paka nga waliwo abagambye nti akola kino. Nabo gye bali waliwo ebikulu bifaananako bwe bito eby'abasajja abatajja kubaako na kye bakola wabula nga bagambiddwa nti kola kino. Abasajja gye bali abatumibwa obutumibwa. Nye twandisevinze akasente kano. Bwe tukatereka ne tukola bwe tuti twandifunamu kino. Bwe tukitereka ne tukola bwe tuti twandifunamu kino. Bwe tukatereka ne tukola bwe tuti twandifunamu na kino. Kaakati kino na kino na kino na kino bwe tukola bwe tuti ne bwe kinaatuyamba. Kikyengezaako okugamba. Abakazi mwagire babbaaba mu birowoozo. Abakazi mwagire babbammwe. Obuvunaanyizibwa omwo bwetikke. Obuvunaanyizibwa omwo busitule. Obuvunaanyizibwa omwo butwale. Kintu kya bulabi nnyo bw'otatwala buvunaanyizibwa obwo. Ojja kuba okoze ensobi nnene nnyo bw'otabukola eri mwami wo. Ojja kuba omuzito oweredde. Ojja kuba yeetise mugugu. Kubanga ojja kuba tozannya ekitundu ky'oteeka kuzannya. Ojja kuba tokoze mulimu oteekwa kukola. Obuvunaanyizibwa obwo obufaananako bwe butyo. Mukama bw'anaakusaasira obuvunaanyizibwa obwo n'abukuwa. Naawe n'obufuna mu maka. Omuvubuka ali eyo obukolanga n'amaanyi go gonna. Olwo Katonda ayogera naawe olwaleero ng'akugamba ntuukiriza obuvunaanyizibwa bw'oteekwa okukola ofuuke mubeezi eri omwami wo. Awo kwe kuyitibwa kwaffe. Ekigambo kye njagadde ogabana nammwe leero nti obuvunaanyizibwa obwokusatu bw'omukyala mu maka kwe kuwagira omwami. Saba Mukama akuwe nnyo omukisa ng'oyongera okulowooza wamu n'okufumiitiriza ku bigambo ebyo. Katusabe. Kitaffe omwagalwa tukwebaza
olw'omukisa gw'otuwadde bw'otuleseewo nga tuli balamu. Tukwebaza olw'ebyokulya n'ebyokunywa n'ebyokwambala. Erinnya lyetukuvu lyebazibwe. Ekiseera kino okwagala wamu n'emirembe kitubeere. Tambula wamu naffe okuva leero kutuusa emirembe gyonna. Tuzimbe okufuuka amaka agagulumisa erinnya lye era agaliweesa ekitiibwa. Tuwanguze Mukama wa Yesu Kristo Mukama waffe bwe tusabye. Amiina. Mukama abawe omukisa.